ebyawandiikibwa ebize mu bwongo bwange. Ekisooka Yeremiya 3:3 waliwo akisomera. Kale buno obudde mukozesa bwanga enkuba ennungi naye obudde bwange buwedeko. Omusumba Kiyoke, Omusumba Timothy oba batuwadde dakiika 5 waliwo okusala ekikozesa. Kasubira bamuti tulondamu abooluganda. Buno obubaka bubwo nange bino tebirina makulu oba tolikutte n'obubakafaananyi mu bwongo obwo n'obakomya ogatta nga bweyawula n'obako kyolondamu. Waliwo wakisomera ekyawandiikibwa ekyo 3:3 bakisomere ku muzindaalo. Yeremiya 3:3 nti mpita nange nakwetaba nekwolesa ebikulu n'ebizibu by'otamanyi. Mpita nange nakwetaba nenkolesa ebikulu n'ebizibu by'otamanyi. Mwemu Eriyasi no waliwo akwalayo obudde n'agamba leero nza kunoonya ku Mukama mu Eriyeni nyikirize nnyo n'obwongo bwange nga nnatteko amanyi ga Katonda n'alange funemu ansa ku kino eky'okusalawo. Ansa eriwa? Yagala kubanga eyakoola bamuyita Kristo. Kkiriza obaga ateekwa kuba ng'alina omulimu omunyinyi gwa kusuubiramu, alinako obulamu bw'omuntu bw'ayagala bukyuke okuyita mu mbeera zo z'otaakuza. Oyinza okutaba wanjiri ng'oli wano okwata muzindaalo n'oyogera naye waliwo impact gy'oteekwa okukola mu nsayato eyo. Ekyo oba okkiriza oba tokkiriza gengazo waliwo impact gy'oteekwa okukola. Nga singa okkiriza n'okuna ansa ku bino byonna ebyokusalawo bingi. Okusalawo mubalaganayo ne Katonda eneebakule ku ki eneekula kyenkana ki biki ebikukalumiriza n'ogamba kati no leero kikomye kikomye newakadde akasigala kankanemeddeko oba nga kampe ako kasigala kankeddeko olwaleero. Omukama yebaze eri batoobanga abakavubuka kaseera kazibunyako okubaako byosalawo kosi gyogenda okutwala ebibingi ebyo ebyokusalawo mu kaseera. Nyekiriza nti mu masomo gekibajja kuyitamu agamu kugo nga tubasoma no ku Lwokutaano gajja kuyamba nnyo omuntu oyo kubanga ekifaananyi ekimwezimbamu abadde alina akabonero kano kasinkana mu mbeezimu ez'obulamu obwo. Wiiki ewedde ndoza ku Lwokutaano oluwedde twabadde bano nga tutunuulira akabonero kano nga kalina obulamu bw'abantu bangi nnyo bwe kakuumira wano. Bw'akakuumira omuntu bwe yakatomera olw'okusigala ng'alowooza ekikadde n'eddala kumulya. Akabonero kano katawaanya abantu bangi nnyo. Akabonero kano ak'okulemererwa okuteyiimu katawaanya nnyo bangi nnyo bakumira mu kino kye n'ebyokuli. Nga bwalowooza atomera ekisenge ky'akabonero ako bwe nalina ennyaanya amazzi gazitwala bwe nalina ekiro mu kifo ekyo nentomera akabonero ako. Naye kano akabonero tulina nnyo ekyokola kitaniye tokasanyawo engeri gy'okatunuulira. Okusalawo engeri gy'otunuulira akabonero kano kati keewalika ago ge mazima olw'okuba tetumanyi biki bigenda kujja mu maaso. Ebiseera ebimu kano akabonero kajja tekeewalika newajja kusobola kwenda kabonero kano. Naye omanyi ekyewuunyisa bw'otomera akabonero ako akafeeya n'okkiriza kanyonyola obulamu bwo ekiswaga okimanyi. Naye olw'okuli baddi omuntu oyo bw'alobera ku kintu ekyo okuli n'ennaanansi munda mu sirini y'obwongo omanyi ekijjamu ageza ku kunaansi zaagala. Ne bw'oba tukigambe muntu ky'ekintu ekijja mu sirini y'obwongo obwo. Kati okwewala
bwe yakasinkana kuleberako n'agamba bano tebantegedde n'akisobola kuleberako, bwe yakasinkana kuleberako bano tebantegedde muzanyo n'asobola kuleberako, bwe yatuuka ku bwa pulezidenti akabonero kano yasobola okawangula era n'awangula obwa pulezidenti n'asinkana akabonero kano kalina ki success. Kati gwe nange tetugenda okukolera akabonero kano olina okukisalawo tukize tugambi nekikagambye ate tosobola kukyegaana, tosobola kukola akabonero kano mu byokola okeera omugaso bulungi nnyo oliminya nazo olinya amatooge omanyi buli kitu kigenda kukola bulungi enkuba nga zyange kubalula genda kukigaana. Abooluganda enkuba bwegyanengoba ogenda kukigaana, naye bw'oba ogenda kukkiriza yenkuba eyaze n'ebiwalula ennyonnyole kaali yayo mpulira ekintu ekyo oba olina kyokoze kikyamu nnyo n'okwekumira mu mbeera eyo. Omukama yebaza bwe liba byamufuba omusajja omu bwaba yakutawunya kukitegeeza nti bonna babiri waliyo yeewuwa omulungi. Yesu yebaza gemazima ebitawanya abawala omusajja omu yamukuba mulala n'amukola kumulala n'akola n'agamba nti abasajja bange beereeta sitayagala kumanya obuntu bwe bulungi abooluganda. Sigaze dakiika 5 obudde bwe bampadde neebaza Katonda olw'omukisa guno ogugeredde okuweereza ku mirimu. Waliwo ekyawandikibwa kimu kye njagala okumaliriza nakyo kiri mu Deuteronomy mu Luganda yange ekyamateeka 3:19. Ekyamateeka 3:19. Bambi basaba bulemu yegulemu kyoti fenna tegulemu kyoti kye tugenda okukolera ebintu byogeddeko nakyo ebitegeeza ku gyoli 3:19 waliwo alikusomera 3:19. Kyamateeka olwokubiri 3:19. Mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero, nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboze obulamu olyoke obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo. Omukama yebaza baateekawo ebigumeka bibiri nga olina okusalawo, you have to choose. Waliwo ekisomera mu Bayibuli y'Oluzungu nga kagambo kano kaagala nnyo kaveemu. I call heaven and earth to witness against you today that I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life in order that you may live and your descendants. Akantu ako kaagadde nnyo, salawo obulamu, salawo omukisa. Si nsonga ogenda kuyitawa okubifuna, salawo bize negakolera ki mukisa. Munda musisinyo obwongo obwegozanyisa mukisa. Ebirowoozo ebyokulemerwa wabijja gwebyo bikasuke bali biza birowoozo byaki bya mukisa. Ne bw'osinkana akabonero kano bakutugambe pulezidenti oli tokawuliriza abiganyoganyi ero yakuddamu bisinde bijandabe. Abawagizi bonna teyasobola kugamba nti talemererwangako mukimu eyaye wabula kiki kyeyakola mu kaseera bweyakola ki bwe yasinkanira okulemerera okwo. Omukama yebaza nga maliriza olwekyawandiikibwa ekyo kiri mu bikola by'abatume 37 olw'obuleezi tugenda kukisoma kuba bweddeyo bwange. Naye Peetero bwe yali awulira enjiri bano 3,000 baatuuka ne banakuwa mu mutima ne batuuka ne bamubuuza musobola okukyesomera 2:37 bamubuuza ye banebeko bitugambye naye tukole ki? Fayibeko bitugambye naye tukole ki? Bikola by'abatume sura ya 2 lunyirwa 37
Yesu yebaza. N'olwayo omaze okuwulira ebintu bino oba okubuuza endowooza naye kati nze nkole kyonna byentolidde ngenda kugamba amazima agategeeko gagosobola okukola. Twalayo obudde okole omulimu ogukyasinza obuzibu okole ki? Olowooze. Twalayo obudde olowooze ngeri ky'obulamu bwe gyogenda okutambula. Ekizibu ekiriwo bw'otalowooza ngeri kibulamu bwe gyogenda kutambula ogenda kweteka mu kaseera ng'embeera ezijja ze zigenda okusalawo bw'ogenda okutambula. Bw'osomera akabonero kali nanansi erogambiro ligani bw'ogenda mumonde bw'ogenda mutembeeramwe bw'ogenda muki ogenda kuba kutambula n'akatonda bwe yakuteekateeka ogenda kuba kutambula nga bulamu bwe butegeeza ogenda kuba kutambula nga bukisa bwe butegeeza ogenda kuba nga otambula ng'embeera ezikwetoolodde bwe zinnyonnyola. Omukama yebaza. Twalayo obudde buli omu okozese ekitundu kino tekibogere ku bulungi soka okwerabire. Twalayo obudde okozese endowooza yo. Twalayo obudde okozese kikyoli otunuulire embeera gy'oliwo otunuulire ekikakasente gy'ofuna otunuulire mu by'okuweereza mu famire kale omusajja ono akuba naye ate maze okuzalamu abaana bana kiki ekyokusala ku kaseera kano. Twalayo obudde olowooze okusinga okwakkiriganya n'embeera nga bwe zikola ki nga bwe zigenda. Yesu yebaza. Osobola okwogera n'ebyekakuma nebaza Katonda timwongera okusa okuweereza kulinda omukama abawa omukisa. Ngenda kuyita omusumba amagezi. Mukama yebaza. Twongera okubeerako omuweereza mweka enkuba ng'eyo zeneetonya natukyali kati abalina omutima gw'ekyalo tulina okusalira amaaso ago amagezi nkubeera eteetonya tugalabe ng'ekigayingira tegava waggulu gayita bali ku lyango wano wansi teeka mukama